Okay, akaongeza akalungi atulaba atugoberera nga wekumire ku BBS Telefina olutimbe gaggadde olutimbe lwa Ssaabasajja Kabaka nkula musako nenkwebaza ejo gyotusiza kengaluzo gyotuzaako obwongo bwo n'emikono gy'olunaku olwaleero. Kaongezi kalunaku lwa kutaano nga bulijjo ku ssaawa bwezi tuba tuli mu programu Omunaala wenkulekera ate bannange abaagesika ku ssaawa 4 ne bakongerayo luno ne bongera okubanga bakukuma n'okumanya. Rafati Musokege manya gange era nga tugenda kutandikira wetwa ku masabiti yaggwa ate tubeere nga tweyongerayo. Mbebaza abatugoberera nga muli mu bitundu ebyenjawulo mwenna n'okusingira ddala obusukka Uganda oba abali emitala bw'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okubanga muteekako mukutunumbira nga mugoberera. Njagala kubanga nziruka misinde tubeere nga tutandikirawo ensonga zino kubanga nange zinsiwa era nga zinjokya nga sinaba kutandika nzikiza bukkiriza ate mbeere nga nkujjukizako bujjukiza akazannyo kaffe akabwatula bingo ku BBS Telefina olutimbe gaggadde tukuddizaako myaka 9 nga twefuza ensiike ey'amayengo gano n'okuweereza mu ggwanga lyattu lino eya Uganda kuba nti ffe bakabejja ffe bakirimaanyi ffe bakirimegga mu kulaba nga tukuweereza ebyo bikunyumira. Kale nno okutuwagira ng'okwo tujagadde tubeere nga tukomawo ku gy'oli nga tukomawo na vibe nakubanga tukusanyusa. Ogenda kwewangulira ebirabo ndulundu mu ebyo mwe muli TV mwe muli ate tugamba TV wabula flat screens tetugamba zino zikibuto tugamba pichipichi tugamba ebirabo ebirala omuli ensimbi enkalu. Kati gwe teekako butesi BBS Telefina okuva ku makya mpaka gye buwungeerera buli programu yaffe ojja kubanga owangula ssente tukujja ayinza okuwaayo akakadde Sayima ayinza okukuwa mwana muwala Nampija ayinza okukuwa ku ssente Diana ayinza okukuwa abebyemizannyo bayinza okukuwa sente ziri wano zitotogananga bukolwa zirinze gwe kubanga oziwangula kyangu nnyo onyiga bunyizi star 238 star 10 gwe ngonyiga yes ezo ziba sente ziba nthimbi ziba faranga bongo kwacha money nga wewangulira sibwe kiri why not nzikiriza bukkiriza olunaku olwalisobola okubanga atukwateko tukomeyoko ewaka wano mu ggwanga erya Uganda. Now okuva mwaka ogwaggwa bannayuganda bangi nnyo gyentambula yonna gyensiiba programu zetukola ez'enjawulo mubadde musaba nga mwagala okubageraageranyeza ku ggwanga erya Uganda n'amawanga gatuliraanye wano mu bunene bwalyo mu byokwerinda n'ebyokulwanyisa Uganda eyimiridde etya. Tukimanyi bulungi nti Uganda eteeka ensimbi mpitirivu nnyo mu byokwerinda okuba nti bibeera gulugulu ne binywerera ddala olw'okuba twetooloddwa gabirabira twetooloddwa mawanga agatukijjanya nga gayita mu bayeekera olumu nga tebakolegana na gavumenti oba oliawo toyinza kugamba nti okiteeka ku gavumenti ezibaliraanye naye tusobodde kubanga twekuuma tutya tusobodde kubanga tustandinga tutya. Uganda ebadde etya mu kifo nga oba oliawo buli muntu agyogerako ku lukalu lwa Africa asobola okubanga abaako kyayinza okubanga afumiitirizaamu ku ggwanga lino. Tuserebye oba tweyongedde kuba b'amaanyi. Uganda yaliko ey'amaanyi oba kikomyewo bukomi obanga ekifuuse bufuusi. Njagala lunaku olwaleero mbeere nga nkutegeezako nti okusinziira ku alipoota omukutu ogwa Global Fire Power Index guno nno nga gugeraageranya era guteeka minzaani amawanga ago agasinga okuba nga gateekamu ensimbi n'okubanga gafaayo okulaba nga gakuuma obwetwaze bwago era nga balondayo amawanga 145 agamu ne bagaleka anti ga Bwakabaka era nga n'amandi oba oliawo tegeetaaga nnyo byakwerinda nga bino. Tugeze ekibuga Vatican n'eggwanga nga lino teriweza na bantu 1000 libadde likulemberwa Paapa kama Katonda gwe yajjuludde naye oyinza okwekanga nga terijja kwetaaga budget yakulaba nga bagula ebyokulwanyisa ebyo ebyamaanyi ennyo. Kale nabwe gutyo ddyo eggwanga erya Uganda likyetaagira ddala era nga Uganda eno bw'ogiraba erina amawanga gekolegana nago galina abalabe kitegeeza abalabe baga amawanga ate naffe babeera balabe baffe. Kale mu mbeera y'emu twagala okuba nga tutindigako ku bigere tubeere nga tusomolamuko twongere okuba nga tubuuza Uganda eno yo ekola etya. Senga omulabe essawa zira ayagala okutulumba atuyuzeyuze ayagala okulumba eggwanga lyaffe tuyinza kumwanukula tutya tuyinza kumukola ki ali gyali tandika okusembera mpola mpola kubanga ebyafaayo atuuse. Njagala tubeere nga tutemaatema ensonga zino. Omukutu guno gwa Global Fire Power Index gukola okunoonyereza nga gusinziira ku budget oba ku mbalirira y'amawanga ago ne GDP ennyingiza z'amawanga agamu batoddeko mutemwa gwenkana kirima guteeka ku byokwerinda baguze byenkana ki Uganda eguze ennyonyi mmeka eguze amamundu ameka era bwe batyo bagenda okumaliza okunoonyeza kwabwe nga bayambiddwako ekitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku byokwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga lya America wabweru waalyo kibayita ekya Central Intelligence Agency n'ebitongole eby'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo nga ginoonyeza ku byakulwanyisa bakikakasa nti mu nsi kaakano amawanga 145 tomalaga gatemba era tomalaga galumba. Bakkiriza nti eggwanga erya America mu kifo ekisooka teryali limenyawo kati oba oliawo kiribeera ekiseera ekirala era balitugamba n'okusinziira ku alipoota yaabwe y'omwaka guno 2025 America ekyalemedde mu kifo ekisooka. Ngenda kuwa n'asembye eggwanga erimanyiddwa nga erya Bhutan
jjo bagati ku kifo ekye15 nalija kali kyanyumiddwawo kakati je eggwanga erya Uganda ligwawa era ne bakola okunoonyereza ne batulaga ku alipoota nti Global Firepower Index eteeka eggwanga erya Uganda ku mawanga 23 agakyasinze ku lukalu lwa Africa kale nga ku mawanga agali mu Africa Uganda ejja kuba mu kifo kya 23 kitegeeza nti amawanga eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania gandibanga gatusolobekera nga gatuliko mu maaso kubanga ku Africa eggwanga erya Kenya wano mu East Africa liri kyakize era nga likwata ekifo kya 11 ne liddwa eggwanga erya Tanzania bali mu kifo kya 15 mawanga galina ebyokulwanyisa ebyomutawaana nga gotomala gagatemba nene wankubadde ero kiraba nga kiri bwe kityo munnange tekitegeeza nti bado bayinza okuba nga batuunyamu era nyina ensonga zengenda okukuwa wano kukunoonyereza kwe tukoze ng'oba oli awo oyinza okubaako nawe bye weetegerera amawanga gano wadde gatuli mu maaso ku mutendera guno n'ensengeka eno gatukira gayinza okutuunyamu oba nedda kyekikutuuza ku munaala obeere nga oyiga era obeere nga omanya era amawanga gano ku lukala lw'ensi yonna Global Firepower Index babatadde eggwanga erya Kenya mu kifo kya 3 eggwanga erya Tanzania babateeka mu kifo kya 92 olwo Uganda ne tubeera nga tubeera mu kifo kya 14 ku mawanga 45 agakyasinze okuba nga gakolamu mu byokulwanyisa n'okuba nti geekumye okamala obukamazi atulaba era atugoberera eggwanga lino erya Uganda newankubadde byetusobodde okuba nga tubitegeera waliwo kye bagamba nti quality is better than quantity bw'otunula eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania nga bagenda ne mu katale ne basobola okuba nga bagula ebyokulwanyisa mu mawanga ago gannaggwadda era ne bawolaba nga bateekeddwa ku bifo eby'okumwanjo tekitegeeza nti bagenze ne bafuna ebyo ebyokulwanyisa ate oba oliawo ebiyinza okuba nga bibikyasinza okuba nga bikola mwana watu ate Uganda kigenza okuba nga kizuka nti ate yo bwe begenze mu katale okuba nga efuna byakulwanyisa bwe ziba mundu ne weeba efunye entono eyinza okugula ekyo ekiyinza okukubisa mu kyabali kye basobodde okuba nga bagula eggwanga erya Uganda omukulembeze walyo ye General Yoweri Kaguta Museveni era ye Commander in Chief of the Armed Forces yavunaanyizibwa era Sandhurst so obukugu twali kumubuusabuusa General Museveni yennyini akulembera eggwanga era akulemberwa amagye naye essaawa zino obala mu Africa mawanga ameka agakulemberwa abajaasa bali ku ddaala erya General oyinza okuba nga olwawo ojjako ye oyinza okugendako mu Egypt Abdul Fattah al-Sisi oyo ye bamuyita na Field Marshal so bino bwe bitadde ku mawanga gatuliraanye Kenya ne Tanzania awo biba biralamuko kakati njaga tugende awali ekinyusi ezimu ku nsonga ezandeetedde okulaba nga nzibako ekiri independent kiyinza okuba nga nkuwa atulaba era atugoberera wadde ng'eggwanga erya Russia ngenda kuwa ekyokulabirako n'eggwanga erya Ukraine babadde mu lutalo kumpi bagenda kuweza myaka 4 naye bwe baali bayingira olutalo luno eggwanga erya Russia lyayingira mu lutalo nga liri mu kifo kya 2 mu mawanga agasinga okuba n'amaanyi mu byokulwanyisa likewise n'essaawa zino bwe bakyali naye eggwanga erya Ukraine balwanaganye n'eggwanga erya Russia okuva mu mwaka gwa 2022 mu mwezi gwali gwa February ennaku z'omwezi 24 n'okutuusa zigenda kuwera myaka 4 bakyalwanagana naye nga Ukraine gye balwanagana n'eggwanga erya Russia teyalina kumpi nnyo na ggwanga lya Russia wadde okulisemberera era nga n'ekifo oba mu bifo 10 ebisooka eggwanga lya Ukraine teryalimu naye basobodde okuba nga baresistinga kino kijja nti oyinza okuba nga gwe ssente okozesa nnyingi n'ogula ebyokulwanyisa nga bingi naye nga by'oguze tebiri effective nga si bye byebiriko tulina kye tuyita ebyokulwanyisa byetugamba nti biri modern warfare bwe tutira olutalo essaawa zino engeri gye luyinza okuba nga lulwanibwa ojja kuba n'ebyokulwanyisa bingi naye nga wekinaba kiseera nga kyakulwana nga olutalo battlefield eri mu tosi tolina byakulwanyisa byogenda kutwalayo newonaaba wagula ebyokulwanyisa obuwumbi n'obuwumbi tebigenda kuba nga bikuyamba bwe kunaaba kulwanira mu ssenyu nga tolina bigenda kukuyamba bwe kunaaba nga kulwanira mu bbanga nga tolina byakulwanyisa bikumala kulwanira mu bbanga niwoba wateekamu ensimbi nga wagula amameeri n'amameeri gajja kubeera ku mazzi emyaka n'emyaka naye ng'eno tosobola kuba nga weekuuma so wenkukomyawokko wano ku mawanga gano agatuliraanye nti ojja kwetegereza Uganda eno nga ku Global Firepower Index ekwata kifo kiri walako era bakulage nti n'ebyokulwanyisa oba budget sente zeetaddemu okugula ebyokulwanyisa ntono nnyo naye yo byeguze byo ebikozesa etya okusinziira ku experience essaawa zino bw'oba oyagala mu East Africa muno oba mu Africa okufuna omujaasi aliredde okuba nti agenda alwane ku lutalo ojja kufuna mujaasi wa UPDF ekyo oyagala toyagala owagira kibiina ki owagira ggwanga ki yagalagaana omujaasi ali redde okuba nti alwana essaawa zino mu Africa wonna oyinza kumujja Uganda bw'otulina experience mu myaka 10 entalo Uganda zeerwanye n'amawanga geerwanyeemu nago
omuli Central African Republic, gendako mu ggwanga erya Congo omuli ebibira eby'amaanyi ennyo, gendako mu mambuka mu ggwanga erya South Sudan, gendako mu Somalia, gendako mu bitundu ebirala bingi ne muno munda. Tugeze olutalo lwali eggulu awo mu mambuka. Bano abajasi nti babadde rede era bazze bateekebwa okutuuka essaawa zino okuba nti basobola okuba nga olutalo lwonna lwe beŋŋanga basobola okuba nga balubeeramu. Kino kyennyini nga tukyongeddeko, tulina amawanga ge tugenze nako okulaba nga tubeera mu missions ezireeta obutabanguko mu mawanga agamu nga tuyambako amawanga amagatte. Siyinza kubanga nerabira olutalo lwa Somalia oba olutalo lw'okulwanyisa ba Al-Shabaab e Somalia, twagenda n'eggwanga erya Kenya n'amawanga amalala mangi. Essaawa zino ffe tuliyo, Kenya yabivaamu. Twabadde mu lutalo olwa Congo ne tuteesa n'okuteesa amawanga gabeere nga gateekayo amagye gaago agali mu kago gwa East Africa, tubeere n'ejje eryawamu. Kenya negenda, Uganda netwalayoko. Gitubyakomekeredde, Kenya yagyeyo amagye gaayo. So kino kyonna kikulaga nti gano gonna amawanga wadde tugalaba batulaze Kenya tuliko mu maaso, Tanzania tuliko mu maaso, but bali rede senga olutalo luba lutandise okubanga lulwanibwa essaawa zino. Sinagenda ku byakulwanyisa bikozesebwa, naye nga yo budget Kenya eteekamu sente mpitirivu n'ogutuntundu gwa Kenya gunene. Of course tewaliwo mbeera yo lyethreateninze kuba nti wayinza okubawo olutalo wakati w'abana abasatu nga beerumbagana. Of course oli mukago na kwongera kubanga tunyikiza embeera eno, naye ngezaako kubanga nkulaga bino byonna bw'oba bitunuulidde biki ebiyinza okubanga biteeseteese eggwanga erya Uganda okuba nti essaawa zino litunulwanga agamu kwaga mawanga agakyasinza okubanga oba oliawo meetegefu era nga galirede. Uganda oba okimanyi oba okikkiriza oba tokikkiriza, lirimu ku mawanga agatayina bantu babundabunda bweru wa Uganda nga badduka lutalo okumala emyaka egisoma 30. Nti oli adduse lutalo mu Uganda addukidde mu ggwanga lya Kenya. Era ge gamu ku mawanga agasinga okuba n'abantu ababundabunda abangi mu nsi yonna. Badduse Congo, Somalia, Sudan ne mawanga amalala. Kino kirungi kubali mu mawanga gano ggwanga lyaffe ly'amaanyi n'obutebenkevu n'ekizaala obulabe. Ate mu kuzaala obulabe, omulabe ye kyaba amanyi kimu kukulwanyisa ebbanga lyonna. Kati omulabe oyo mu kwagala okutulwanyisa kituwa kulabanga naffe twenyweza n'okwekuuma ne tubeera n'ebyokwerinda ebimala n'ebyokulwanyisa ebimala. Nakugambako gye buvuddeko nti only the stronger will survive. Oyo atalina byakulwanyisa ensi weeraga ne wolibeera ne democracy ayenkanawa ne wolibeera kikati bwe tugenda buli ggwanga olina okuba nga olina ebyokulwanyisa ebikumala. Tubadde tunuulira Ibrahima Traore mu ggwanga erya Burkina Faso n'enkulaga amaanyi g'alina na butebwe yawamba. Wiiki eno nje tukubye emabega bamwegezezaamu okwagalira okumukolako okunaye okumuwamba. So kati eggwanga lyo terikyasobola kubaawo nga teriyina maanyi. Ne wanaba mukulembeze wa kibiina kingazze era ajja kutandikira kwona aliwo byaleseewo. So ekyo njagala okuba nga tubeera kiriya. Kati eggwanga lyaffe lino erya Uganda okusinziira ku binoonyerezebwa n'ebyogerwako, tulina abajasi 40,000 bajasi baffe mu ggye lyaffe erya UPDF. Kwabo ojjagattako 3,300 bano bayinza okwetaagibwa okujja okuyambako. Ojja kuteekamu reserve paramilitary, oyinza okugamba nti kale SFC eryawo, oyinza okugamba nti tulinawo ne bannaffe bano ab'emakinde abakamyufu n'abalala abasobola okuyambako. Gambe nti bali awo mulamuko ne tusobola okubayita oba balina kye bamanyiko bakolako ku mukyaka oba bano ba local defense. So abo bano oyinza okubaliramu egy'ekisatu ekitundu. Kakati awamu oba ojjaga nti Uganda ejja kubanga kumpi erimba gyasinga 8,000. Nkutegezezaako nti eggwanga lyaffe erya Uganda ejje lyaffe tuliyita erya UPDF era nga litambulira wansi wa Ministry eya Defense and Veteran Affairs oba Veteran Affairs. Tunyumya nnyo ku mawanga g'abalala ne tutamanya agaffe go gali gatya. Eggwanga lyaffe erya Uganda lyo liyimiridde litya. Kakati 8,000 egy'abajasi nkugambye nti abali active betumanyi nga sente zifuluma nga zina okuba nga zibasasulwa. Omwaka oguwedde mukulu Kasaija Matayas minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenfuna n'okulungamya eggwanga mu byenfuna n'okuliteekerateekera yatugamba nti atadde omusimbi muyitirivu nnyo mu basirikale baffe era natugamba trillions ezaali zikunukkiriza mu 10 nga babongeddeko n'emisaala bana basookerwako kumpi ebitundu nga 25 era natugamba nti bagenda kweyagala bongera okuba nga bakuba ennoga. Ejje lyaffe ne UPDF lirimu amagye ebiwayi 3. Tulinawo ejje ery'okutaka ame nkwata mundu mukono ne tubeerako n'ababeera mu bbanga nnyonyi bo bamubwengula balita erya Air Force. Ne tubeerako n'ejje lyaffe ery'empingu ery'okumazzi lye bayita erya Navy. Lino lyo
likola kye likoze naye teritwala budget nene nnyo ku nsimbi za ggwanga okujjako okukola ebikwekweto okukuma amazzi ebyennyanja byaffe okulaba nga tulawuna obutaliyisaako bintu bikyamu n'ebiringa ebyo naye ffe olwokuba tetulina nnyo threat za ku nsalo z'amazzi kyobulyawo ennyanja eno esalagana ne oba eggwanga lya Uganda lirina paati nga ya nnyanja yokka kivulaba nti ffe ngeri gye tuli landlocked country lino eggye eryenavy tetugenda kubanga tuliteekako nnyo amaanyi newankubadde nga tulina era nga balinako ku budget entonotono nabo gye bakozesa ey'eggwanga. kakati eggwanga lino erya Uganda amagye gaalyo kigafudde okuba nti buli kaseera gabeera moji era nga mawagale nga buli talo lwe bagendamu oba olyawo batuukiriza missions ez'enjawulo. Tulina amabanguliro oba amatendekero agayambako amagye gaffe okulaba nga gakuuma abajasi baago nga balina omutindo era nga bamanyi kye bakola. Kwago tulina esooka bagita oba ettendekero esooka bayita National Defence College, ne tubeera ne kye bayita Senior Command and Staff College, tulina Junior Command and Staff College, tulina Uganda Military Academy, tulina Non-Commissioned Officers Academy, tulina Armored Warfare Training School, tulina kye bayita Uganda Military Engineering College, tulina Oliver Reginald Tambo Leadership School wali ekaweweta. Bano bonna tuyisaawo abasijjasi baffe ne twongera okuba nga tubabangula. Kitegeeza tojja kizibu nnyo okuba nti ojja kusanga ebbanga eriwerako nga tulinamu abajasi abatali boogi nti wona abatwalira ku lutalo nga biri bye mbadde nkunyumirako ebyali e Ukraine nga waleese omwana wa myaka 2 ng'alabika yakoma ku kuyiga ku kookinga bukookizi naye ng'owulira mu bigambo nti Russia erina abajasi obukadde 2 erina obukadde 3 erina obukadde naye nga bw'ogenda ku mujasi omutendeko bulungi obw'okuba nti agenda kulwana nga tosobola kubanga okiraba nga kyakuwadde eri mu numbers si ekituufu era kino kyawane Russia ekyokuyiga okuba nti eddayo neyongera okubangula n'okuteekawo obukodyo obupya modern warfare ku bajasi bano neyongera n'okuba nga efuna ku byokulwanyisa ebipya biyinza okuba nga bikola mu ntalo gwanga lya Ukraine. Kyovulaba walabanga akaseera kawerangako ng'abajasi bangi abafa. Njagala okutegeezaako ate bagenda okoleka okunoonyereza tuyinza okuba nga essaawa zino ogamba Ukraine versus Russia naye okimanyi nti waliwo olunaku mu lutalo lw'eggwanga lya Ukraine abajasi omutwalo lwe bafa 10,000 ku njoyi zombi, 50,000 ne zifa, 20,000 nga bafudde olunaku olwo gali agasiga nnene. Front eno nefiirako 3 eri nefiirako 2 wali ne bafiirako 5 wali ogenda mu Donbass yokka bafa buli lunaku n'ogendako mu bitundu ebirala n'ogattako si bantu ba bulijjo mujasi ku mujasi. So kitegeeza nti amawanga ng'ogyeko okuba nti obeera n'abajasi nga bangi obukugu bwe weetaaga okuba nga bano oboogiwaza okuba nti babeera redde okuba nga balwana nabo kibeera kikulu nnyo. So twetaaga amabanguliro nga gano era sobodde okuba nga gabeerawo nenkulaga agatendeka abajasi mu kuba nti bavuga ebimotoka bino ebitayitamu masasi agabangula abajasi okuba nti basobola okuba nga bayiga okukola ebyokulwanyisa ebyabwe. Kakati wano mu ggwanga erya Uganda okimanyi nti Uganda limu kwaga amawanga mu Africa geesigamiddwako mu kukola ebyokulwanyisa gende nakasongola. Tulina ne level ko tutuuse saawa zino nga bajasi b'eggwanga lyaffe erya Uganda UPDF oli nakasongola tulina ekkolero ly'ebyokulwanyisa nga tusobola n'okutereeza n'okwongeramu amaanyi mu nnyonyi ennwanyi era ngenda kuba nga nkulaga ezimu ku nnyonyi Uganda zeeyina essaawa zino naye nga baza upgradingidde wano mu ggwanga erya Uganda nga nkola ya Russia naye nga Abarussia bakwataganye ne bayingini abafu ab'amagye ga UPDF enakasongola ne baza upgradinga ne bazongeramuko ku maanyi. So kimu ku ebyo ebyongedde okulaba nga eggwanga lya Uganda libeera n'amaanyi n'embavu nga sente tebateekamu nnyingi mu kulwana naye nga obukodyo bafunye n'ebyokulwanyisa bafunye n'enkolegana gye balina mu ago amawanga olwa interests ze balina Israeli eggwanga erya America kiyambyeko Uganda okuba nga efuna ebyo byeyinza okuba nga ekozesa. Njagala onzikirize mbeere nga mpumuliramuko wano bwe tukomawo tugenda kutuna butereevu ku byokulwanyisa bino na bitya kyebikola tubikomparinge n'amawanga amalala agabiina n'ekifo oba n'ebifo mwe gali. Tova ku munaala nze Arafat Musoke katujje katono.